Joyce agenda kuddayo ewaka yasaze awantu wakalu ddala Joyce we banaamunywa enkya tunatandikira awo tetuna yetuddukira naye tweyambayamba ffe ng'abantu ekyasidiki kyasingako ku kino kuba kyo kyalimukko abantu tetwasalwa nnyo nga leero naye olwaleero maziga meereere nedda mukwano space at least yo yali ntonoko naye no space nkalu osobola n'okudduka nomalayo ekisaawe nga teweekonye ku muntu yenna bwe yatugamba nti agenda kujjuza naffe ne tukirowooza kwe kujja naye tekibadde nga yetusuubira nze buze ya mutwalo naye nga nze nga manyiyo ebiri naye wayi simanyi lwaki eki kalaba geography ziringa 5 naye boy eno sigirabanga nedda sewo agende yetonde nze simanyi naye agende yetonde yakola nsobi tolina omanya 5 ekifulo kirabye otya? Kifulopinze mbeere badde mbi nnyo kibadde kifulopinze abamuko ffe tuyingiridde bwereere kati mwakoze mutoyingira mwamenye mu byango zawaddewo saawa 4 ne tuyitawo nga tubakola ne tuyingira bwereere waliwo ababadde batuyitawo abatonotono bakasukira tiketi oba nga kukwatako bwati nemujja ne muyitawo muze bameka badde 5 ffekka mubadde muviirawo bale tubakololo kibadde kirubirwa kyakujja mu sho oba jasimu mbadde byammwe tubadde byaffe nga tuyitawo awo lugogo bypass awo mulabite muyimbasi yabyonoona nasobola kwetula alina omutwe munene omutwe gwe munene bwe busibu bwe naye nga kituufu akimanyi tosobola kuzala bamuyimbi muno ng'alina sho nolowooza nti oba ogenda kukola nedda ebya konsati byakugezesa ozala wamuko wabawo bowa choice endala ey'okugendako eri ate eri okumazzi naawe kiraba bulabi so kati just alina kwebeeramu neyeetereza ate kati ensobi ze zimu zali okukola kogera kubalamu baani naye ajja kuyiga mpola mpola naye nga abadde munne oba muno tokuba nnyo boolabye be bagravite bennyininyini abamwagala teyafuna bano naye bano be bamutegeerera ddala nasasudde emitwalo 2 sewo ku mulyango kisaawe kino akikubye emirundi 6 omulundi ogumu weegutya okubanga guganyeemukko bibaawo it's a bad day in office musayinza okuba yakendera mu mmanyi newabeera ku bivulu byabalala nga abawerekeddeko amasanyalaze ogalaba kati mwabali ku ground mumbulire musajja afunye abantu tafunye abantu be tuzze
Obulamu obulungi amanya gange bamuta Queen Smile the female general banaye nesimye nnyo okubeerako wano ku kivulo kya Gravity. Gravity alina energy ku stage teyali antama. I'm not because ebivulu bibadde bingi today bibadde nga bitano bakumi bwezi okugamba afunye balina ofuna today teswajajinga for today leero bafunye beebo ebivulu ebingi n'abantu boolaba kulabite kimuleka akyali w'amaanyi nga bw'abadde babadde bangi for sure abantu babadde bangi so tetulinamu jajinga ebivulu bibadde bingi leero olunaku olwaleero bibadde bingi nnyo so mbeera gyayitamu baka kibosobola omusibirira ate abita ekikulu kyo kisaze ogamba talina mabanja anenda tekimusaze nawe twaleere bakyogera ate kimusaze afunye abantu bateekeddwa okufuna leero bano be bantu abajja mukula tomumanyi omusajja akuba ebisaawe kituufu akuba ebisaawe naye abantu leero ebivulu bibaddewo bingi nnyo wabaddewo omuwala omunigeria wabaddewo bano batumbeetu actually babaddewo bangi naye we have to thank God for kino ekibaddewo abantu betufunye leero Politics. What is politics? Politics. Ebyobufuzi. What is politics? Okitegeera otya politics? Kitegeera kuba music is so Leave about music. What is politics? What is politics? What is politics? Nkubuuziza gwe gwagambye politics kibi nenkubuuza what is politics? Mikwa sigenzeeyo olaba Mikwa is good, Gravity is good, abonna babadde leero bonna balungi so tolina kujajira mbu balwaki togenzeeri yinza okuba nga gye nsookedde ningembe waaye kambeere wano obusemba nawe oluyimba kisookuwa lwe tulina olwaffe oluyimba ki lwe tulina olwaffe n'obugambo obusemba era abalabi bo n'abawagizi ba Gravity ne bafaani bo abawagizi ba Gravity temulina kugwamu maanyi abayimbi babadde bangi konsati zibadde nyingi ze bamuta Queen Smile okuva mu Codebase Entertainment n'akayimba ke bayita Amarede kapya bambi nsaba mumpagire muwagire ne Gravity temugwamu maanyi ebyo bibeerawo mu indasitule yaffe lwetyo bweriya obuteganada abuuza kuba kulaba ekibuga kya Gravity ekikyogerako abatulaba naye mbalamusizaako babale kubaako amanya nze nowela okuva mu Codebase Entertainment ekibuga kya Gravity ekikyogerako kibadde kirungi biki ebirungi byosinza okyagala Gravity nga ye ayimbye bulungi ate ye nga yazze nga is a legend azakikuba kuva dda so neleero twasuubidde nga kira kyatuwadde beatandiseko okusaba ku intaneti ng'ekikulu kimusaze gwolaba otya kisazaani ate bo balabidde ku ki olwedde ebifaananyi byatandiseko otambula gwe kikyolaba gwali ku gurawundi anti muna olumu oyinza okubala abantu n'ate ng'omuntu oyo afunye ba sponsors bangi ab'ekivvulo okusinga n'abantu nze nga tekimusaze lwakyose eno lwotagenda wa Mickey White ye yampise Gravity yeah special olyani eri Gravity mukoli special ndi mukwano gwe yamukwano bikoma ku mukwano ndi muyimbi munne
Tugenda ku kizibu bayita ebyobufuzi. Ogamba kibiina kye bikozesezza eri abayimbi kuba ennaku zino ebibadde bitambulira by'okukozesa ate NRM ate Bimokawa. Bibiina kye bikozesa oba nedda? Of course era bikosa because byawulamu abantu, byawulamu abawagizi. Nti abantu batandika okuwagira abayimbi olw'okuba ebyobufuzi. So, nze ndaba tebina twawula. Ono egulabita abantu balina okufuna. Of course si be bano. Si be bano. Balina okusukkawo. Naye of course era n'ebivulu era bibadde bingi nnyo. Abantu bayawuddemu nnyo. Bivulu 5 biramba. Abagenda okufuna gulabita ku social media obawa message ki nga muyimbi muno? Agenda okukola batya? Abagenda okufuna gulabita obawa message ki nga muyimbi muno? Abagenda sola kuba bagenda kufuna gravity message because abavumi bo basigala bavumi. Ate gulabita yo mwobaka ki? Wayinza oba alina amabanja? And gravity tasobola kusigala mabanja. Sente yafunye dda? Yafunye dda ssente. Oyo legend naawe. Olusemba n'oluyimba lwonna. Oluyimba lwange olulina lwata sikyawalira kyenjagala kuba naawe. Amannya nze Noweera kuva mu Code Base Entertainment. Ekibiina kipya kirina abayimbi bameka? Kati tuli 2 so